tugenze ko muzafu na kulwali madamu salindete sumulula nze ndilledde jeni watu wachikoze na kulwali ndilledde kale wanje gebaleko ale nyabo nawe gebaleko ale nkwano nzima mpita mama kabina mama stali onje bana ngogamba otya mama stali ge mukwano je ndi ogamba otya alai mama stali enyabo nali mperezaako koko nga njagala bankolereko ku nsonga yange naye tewatuwa manyago bampita Fiona okay nga nali njagala okunoonyerezaako ku musajja naye omusajja yanjalamu omwana omusajja abeerawa Masaka gwobeerawa njeeno kiwangala saidi ze bweyogerere disitulikiti y'eryenge okay kati nga mugambo okutwala omwana kale ku kitaba bamuwe erinnya omwana yenkana atya omwana myaka 3 kati naye buli lwe mugamba aweza taatawe aliwala taatawe jajjawe kale omusajja asoma amannya wategeka ng'olunaku ndikigenda kugendayo bwe kisinga ate atuuka yekwasakwasawo abwe ensongasonga endala ng'akola abivaako yes nga nandyagadde okumanya lwaki wasemba kulaba ayagala twala mwana wajjajjawe muwe erinnya oyo omusajja wasemba kumulaba ddi tikika omwaka ndowoozanga gumu ku ebiri kuba n'obuyambi era tamuwa byonna so omwana gye emyaka gy'alina omwana alina emyaka 3 bwe wali olubuto yakubeererawo olubuto yandabirira bulungi nnyo yampanga obuyambi kale obutonotono era kati we nazaala omwana ezimuleete wajjajjaawo Mukazi maama we abeera yekka ne taata we abeera yekka ayawukana bazadde b'omwami kati netutwala omwana ewa nazaala n'amulaba bulungi ye nga nazaala oli omulezi yamuwa erinnya omuyinamu abaana bameka omwana ali omu kati jjajjawe n'amulaba ntwalayo n'amulaba naba eno mwana waffe yennyini naye era kati nakyetaaga erinnya taata ku kika kyennyini omwana tagendangayo kati ng'eno omugamba taata we yebuzaabuza aweza tujja kugendayo webisi ate welituuka nga yekwasaawo awo ebiralalala nga nandiyagadde mmanye ensonga lwaki naye nga ye okyamwagala ekituufu nze nga nze omuntu sikyagala musajja oyo naye njagala kibulu omwana atuuke kyokka nze nga mpulira mukwano gwokka gw'oyogeza nedda mami kibwe kiri kiri bwekiti omuntu oyo twayeyagala nga yali mwana muto mweyagalira bbanga ki byali myaka nga gumu kuba byali byakito omukovide ng'oli olina emyaka emeka then nali nina emyaka gyali 17 ate ye yali mu 23 ate kati olina emeka kati nina 2 bambi kale nagenda okitegeera obulungi nakimanya wano nga ntuseyo na mwana muntu omaliizi kati ngenda okubimanya nga mbuuka alina omukazi naye nga yakinkweka kati neŋŋamba sobola kukola kubeera namba 2 ku gino emyaka bambi okyali mwana muto nekimanya mangu neyisa ate ŋŋambaako okukonya okuleebyo obuulirira abaana abawala mpozi ogambye akola mulimu ki akola ku sheero yennyini oba ku mafuta nga tebagayita sheero eya vipawa abatunda vipawa bambala yero ne redi eri ku kyalo kyeyo naye akolera wano Masaka awo mu Nnyendo sheero eri mu Masaka Nnyendo ne sheero era mu Masaka mu erimu sheero emu ya vipawa mu Masaka mulimu sheero zikale zirimu 2 naye waliwo eri mu Masaka mu tawuni ne wabeerawo nene eri mu Nnyendo awo ng'erudde ekako ku ludde ekako
Henry ddala yani? Amannya agabuzaabuza. Kakati gwe bwe wayogeranga naye ku ky'omwana ng'akugamba ki? Nkajja mulimba nnyo era akugamba tugeze oba omusabye nga buyambi w'ebityo omwana mulwadde. Ajja kugamba enkya ngenda kuteerako ssente w'ebityo nebitya n'awoza ate ebirala neekwasakwasa ensonga ezitaliimu. Ogenda okulaba ng'ozirinda tezijja. N'ogamba owaani. Kale nze ebyo byonna saagala kuba nkola n'omulimu kati nkola. Singa aba atutta omwana ku kika n'afuna erinnya. Nfa kyokka. Abeewammwe bamumanyi? Tebamumanyi. Ate gwe abeewaabwe bamanyi? Abeewaabwe mmanyi nazaala maama we. Wali oyogeddeko naye? Nayogeranga naye era bw'atyo omulamwa mutono. Akola atya? Kali era naye olaba mmanyi. Naye koga talina oba nnyo njawulo na mutabani we. Oyinza omugamba oba bamaama be bayamba abazzukulu. N'omugaawo omwana mulwadde. Akugamba naye era teyeesigirayo. Akuddamu atya? Ate alina kyakugamba asobola okuba naye mbadde nkyali muddize kamalirize wano muwala kkubiri. Bazadde bo babeerawa? Abeera Lwaggulu. Lwaggulu ekiri luddawa? Eri Lwengo. Lwengo. Kale kati tovaako. Kale Halo. Emirimu gigenda gitya ssebo? Ssebo. Nga gye tuli taata. Bali batya eyo? Taata. Kati munnange sijja kulwisa kuba nze mbadde ngenze ku disitulikiti kwe nfunidde omukisa gw'essimu eno nga njagala kwogerako naawe. Nze munnange nze nzaala Fiona. Taata. Alina obuzibu? Munnange anti ensonga ya mwana. Ono maama we? Taata. Ensonga ya Tuleva nga yenkubizza munnange. Anti nkugambye nze mbadde ku disitulikiti. Omutabani wa Muzeeyi Kivumbi okuliraana wali waakolera ku ofiisi ampaddeko bwe mbadde ngenze ku ofiisi ye. N'angamba maama osobola okukozesa eno kuba yo tesala airtime. Kati wampadde omukisa ne ngamba owange kankozese kuba kati obwaffe bwakukekkereza. Ne nkozesa omukisa gwe bampadde ne ngamba kanjogereko n'omwana. Nazaala wange? Taata. Maama eddoboozi nga lifuuse. Ate libadde litya munnange? Laba lino ddala nnyo. Simanyi ddala ly'omanyi naye munnange ensonga ennuma ennyo. Ennuma okutwala ebiro ebiwera nga Sebaka kuwulira nti omwana wa Tuleva waakiri ojja okatwale kataata waakiri kalabe ku bajjajja. Kuba kati ensonga eyo nze kyansuza nga ntunula saagala kutuuka mu bbanga ng'atempulira omwana akuze tamanyi we bamuzaala tamanyi bajjajja abalabe nga bakaddiye nnyo. Kati ensonga eyo mwana wange ne ŋŋamba lwaki togitunulamu? Nansubuga alina kye yakukola. Nansubuga? Tewali kye yankola maama. Lwaki munnange tokafuddeko kataata? Kataata nange saagala nnyo naye bannange simalina kumanya walaayi. Mufuna akadde bambi nze nfiiririra obuwangwa bwaffe ng'abantu abakulu. Kituufu maama. Bwe tuba tukyaliwo nga Mukama tuwadde omukisa gw'obulamu. Tugamba lwaki tetutereza waakiri omukululo gw'abaana baffe we bali kulanga nabo bazuukuza nabo bamanye nti ekintu kikolebwa bwe kiti omusaayi teguzaawa. Kaakati munenze bw'oba olina obuzibu n'omwana wange ng'ombuulira taata nze nga ntereeza embeera ku lwa Tereva. Ayi mama tetubadde tulina nnyo buzibu naye. Just muwala wakuba obuzibu tuba twogera ku ssimu nvuma yo ate omanyi omuntu abavuma toyinza muwabuta. Ekitegeeza awo bwe wava obuzibu n'owuliramu ku busungu bambi. Era wekiri singa tanvuma singa buli kimu kyonna nkyokiriza oba wanvuma yange mbasinza kubeera na muntu anvuma. Mwana wange tofaayo. Kati nze ku lwa mwana wa Tuleva ngenda kutereeza embeera kanaakana nja kwogerako nako kalekerawo omumu ogwo ogw'okutambula nga gakuyisa kuba gwe taata w'omwana. Mama nange njala nnyo omwana oyo ge mazima naye. Ssebo. Obuzibu enkolagana eri waffe wakati na mukazi mukyala. Maama yaleeta obuzibu.
singa munnaye twogera bulungi nnyo naye yogera bbiri wetuba ku WhatsApp nampeeza ebikumangu n'Ezzike olina buboyisaawo odiyaawo kira nze muweza ka odi ate nze njogera naye mulungi naye yate yabeera ateekamu obukambwe naye nga kanonye ku ssente kyalanyamukubira gye tusinkaneko wano ekyabakoza ne bambi mutwale tukundeyo okuwala bambi kati nze mbadde nsaba ono byakola byonna nze mbadde nkusaba byo bibuusa amaaso omwana wakiri yaleme kufuna bulumi ku lwa maama we kati bwe kiba nga munnange bwe kiri bambi kataata akalowoozeeko katwalire bazadde maama akalabeko taata akalabeko bategeere nti bambi nako kasebu kalina gye kava yamutuma n'amanya gesimanyi yaŋŋamba yamuwa eri amawanda mwandiwaffe tetubalinayo kati nze nali ŋŋamba oba muli balangira naye ate si buvunaanyizibwa bwe kutuuma mwana linnya tutuddira Wanvuma yayinikinemu eyawabigenda bambikola enteekateeka omwana omutwale bamutuuma erinnya ate ekisinga okubeera nga kikola ennaku mwana mulenzi okitegeera bambi muggulirewo ekkubo naawe mukama akuggulirewo amakubo go kubanga omusaayi guno ogulaba mwanange mukama yatutonda nga tetumanyi bwe tulina kukwata musaayi gwe yatuwa bwe tugulagajjalira bye bizibu bye tufuna naye nga tetumanyi bivaawa banako mukwogerako maama w'omwana agamba mulwadde lwali kirimyoba waliwo olwo eyaliko omulwadde mabegako naye kati katereera twogerako bulungi naye munaagira n'atabuka oba omukwano nagwo guyinza okuba gukatawaanya kale tewali buzibu nze kasita mpulidde nga njogeddeko naawe oba tumuwase buwasa munone ajebuzyafumbe ate ekyo kijja kunsanyusa era kati bwe kiba bwe kityo nze kanjogere n'akaana kano nkatereeze gambe kaba kagala n'ekyaka nkagambe nkanone webale mwanange webale tala wange oyo mwagala nnyo ne munnaye enkwatagana nga nsookereera naye bambi webale kale nze kankusabire munnange mukama akuggulirewo buli mukisa kale maama nagenda kukubirako kuyiyo maama neyanziza okwogerako naawe kale mukwano neyanziza bambi kale maama kale siba bulungi mbeere bulungi maama naye yegwe maama omutuufu yegwe maama maama omwana agambye eddoboozi nga si lya maama essimu ya maama nga si eno naye era sitatafa mupalapalanya sitatafa anyway ndowooza bambi omuvubuka yali agadde okuyamba omwana ono naye omuwala ate abawala bangi balina atabuka kwogera kituufu nti wakitompasa lumu ne kiggwa ate ali awe mu kumuva buvumu balina omuze baitha oguvuma nnyo abasajja okitegeera tetuganya abalenzi n'abasajja balina ebintu bye beekola ebitajja mu myaka gyabwe ebitajja mu mbeera gye balimu naye ne weesanga nga omwana omuwala ate naye avuddeko omuliro tegukakanya muliro kale mumuwulidde munnaffe zaale Masaka wasiza otya zaffe olunaku wali omuwulidde bulungi era gwe wakikwasakaliza ekintu kino kituufu naye ebiseera bisinga namu abakyamu tumunako ekyagala naddanga tubadde tweyagalako ko notegera nti nafuneko ku muntu omulala netukitamuko wakati awo ebiseera bisinga mukutekosa olulimi lutali lutuufu obusungu bwaki so katenga gwe gyoli nze siyomba kubanga twawukana nze naawe era nawe wakati awo nange gyozanyamu obuzannyo bwo okitegeera nange mba siyomba lwaki nze wenkubye oba nekubye essimu twogere ku nsonga z'omwana nedda omanyi abasajja batono nnyo ajja okujja agambe abeere nga yaloopa nti omukazi akola bwati omukazi akola bwati naye ate ebiseera ebisinga emirundi emingi egisingira ddala abaami bano batabulira ddala abakyala babagirako ddala ne wasanga nga atasobola kusirika ajja kubwatuka nga buladwe kwa naye abasirika ate bwasirika ate oluusi nekimutulugunyiza kimunyigiriza muli munda okay kale itakuletinya emunya 2 oba ntinya emunya 2 WhatsApp number 0752 3 kubiti fama wanji mkwano
Wasuze otya mama Sally? Bulungi mukwano wasuze otya? Ono Violet Kabula muli. Yes, vayo. Naye bannange oyo omusajja alabika okuba yeegonza bwegonza. Abasajja bagezi bayaaye teesa kya muvuma. Oyo muyaaye nze nali nkiguddeko. Ye nga yeegonza wadde ewaffe nga yeegonza nga bagamba gwali mu nsobi naye nga kumbe yali mu nsobi. Abasajja bakirina. Yenze yasini ndi nakiragala. Ye. Lenze ensobi yonna wenjirabye. Eri ku mukazi omukazi alabika bamuvanya avuma bbaawe kati bwaneetereze kitegeeza n'omwana bajja kukwatagana. Kale munnaffe. Jingo ne madamu Sally banange mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa. Naye mama w'omwana oyo nze nyinza okulowooza nti bbuba lye lisinga omutawaanya kasita yamanya nti omulenzi w'alinayo omukyala ebbuba lye lisinga omutawaanya kale asaana yeetereeze eneeyisa ebeere ennungi kasita awulidde nti bbaawe amwagala ekintu bakitwale mu maaso ajja namwanjula hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasule. Mukwano mwebala otuweereza amanya gye tunampanywa ne Kabowa nenze omuwala mugamba nti buli oyogera n'omusajja ng'ofuuse ekyalaani eba tabbu olulimi lulina okugonda obugonvu bw'olujegere g'emaanyi gaalwo abakyala tuyiga okugonda mwana muwala olabe ng'otuuka ku kyoyagala nsigadde ne gye tunampanya Kabowa. Kale. Sambagala ku 96.2 FM ekintu buli ky'omuziki.